mama. Banaye ng'onsuulidde omwoyo. Mujebale kero mama. Kale mutabani namwe mujebale. Kale munaye. Emirimu giri gitya? Anko. Kakati sinkubiza simu. Ye mutabani. Waliwo ennyumba gye nakusasulidde ey'amaka. Yes sebo. Waliwo omuntu ajja okujjaawo. Banaye neeyanziza nnyo mutabani. Kiterezezza. Ye mutabani. Banaye weebale kukola. Munnaye agenda nnyo tulina kwogera bingi emanyi ebulayi eno. Neeyanzeege. Kale omuntu ajja kujjaawo jamula. Ate mutoowo. Oyo nina kasete ngenda omuteerako afune ayeddagirize yekubeko enfuufu. Banaye weebale nnyo. Kale maama obeera bulungi maama. Kale naye beera bulungi. Singa byawedde dda. Kati omulimu guli mukugwa. Naye byandibadde byawedde dda. Naye kira munyumira otulo bulowooza otulo tusasulwa. Mulowooza waliyo gye bagula kiro y'obujonjo eri ku mmeka? Tusobola kujja ku mulimu essaawa nnya ebintu byandibadde byawedde dda. Oba ofuna Esoko tuleka opinawo ezokuwa ekitundu n'omutwalo. HP neddeeba. Gabyali. Naye kano kalungi. Naye obadde oyina mmeka? Ojja kusasula mutwalo. Ebintu byalinnya. Tusagula manguseeko 15. Ntono. Kati kola booti. Tesa n'omukyalo. Omukyalo. Eyogera naye. Ona Christine. Ba? Banaye ngansenso kula. Akale mukwa. Banaye mukama ngamu. Tula. Onyirira. Banaye kumwana kumwana.
kyalo kale wandeka mu kyalo maama watuuka kati ng'otukakolese n'otuuka neno nga simanyi Christine n'ondoonyayo tembeera eno nze badimanyi olira obeera na mu kyalo gye nakuleka mune mu kyalo twavaayo bannala abaana mutabani wange omulongo abaana nga bawana sikikkiriza baana esikikkiriza oyo si mutabani we naawe abaana mutabani wange omuto byamwaka mukaaga twakuze sirina bulungi ono ye muto omukulu yagenda banayenga mukudde banayeze kale omwana mwewumiza n'omwewu agenda nakuwasa kati nakuleka mu kyalo nga zisiba nti olikukaneya wabonaabona Christine ekyalo kinyiga omwana gwejimufa n'okeera ku makya naye nga ne sepiki yennyini enkalu temuli kyakulya akasigiri kakutunuulidde butunuulizi jeeni waabwe endaba singa bbaawa ng'abadde akyaliwo nze alina agaana agakulu agataagala kukola ne gakeera ne gatambula okuva kuno paka kuli ge gaayayuuka Mukama Katonda landiroodi yennyini ammanja era essaawa zonna agenda kujja wano eno buli wajja mwekweka bwekwesi ebyana bye bitayagala kukola jeeni waabwe nga ndabye ekuba omunaku tekya naye bannaawe ennaku eruma Mukama Katonda yamba saasira omunaku wo singa bazee wange akyaliwo abaana tebalina kye bannyamba wali guli ogukulu bannange ogwana gwayayuuka ne guggwayo Mukama Katonda tukyusize ku mbeera nze namwandu nze atalina kennina kati landiroodi wanangoba mu nnyumba mazima ddala ngenda kuddawa naak'okulya katubula bannaaye Mukama simanyi sirina waakuddukira Mukama eno embeera kyusa nze nabadde ng'onyambye eki ekyamazima endala ennene nkuyambe ki nze nina kaki gwatalaba mbeera gye tulimuwa kati katwaye okudde waka maama ayinamu tugende naye sooka onjiyizi nga gwe mukulu wange nze muto maama ayinamu tugende wano nadde nga nyo siba akapapula
namu 10,000 lwange nandidde ekikomando we kennyini waŋŋambye teekayo tugenda funa kiragwa atalaba nti mani utagenda kuba sibazi oba kiragwa omu ku bali mu kusa naye ate gwe wankasa okusiba naze kugyemu nsawo gwe wamperereza tusibe tonkazakaza tugende maama jjo yakubye ekipakasi toli mutuufu ate kukuba nga yaguze emmere olwaleero ne bweneebula wakiri atuwekoze ekipakasi tugende buli omu akwata akakomando ate agenda tugamba si yatuzaala byoyogedde wakwogera enjala yennuma si yatuzaala tumulumba ate yuli ewaka mulengera bwali tumulumba naye olina okuba nga olaga oli bubi enjala ekuluma gye tuva tolinako oyinzeeyo nakabo ekyoyogedde kituufu kuba siri bulungi emmere wajjo yakoze byotya nno maama nentamu nkalu waliyako okuli maama tamu nkalu waliyako okuli mubadde mugamba ki maama enjala ennumangi nange siri bulungi maama ate ntamu ndaba nkalu enjala ennuma wagituliddeko maama kiki oba tonnafuna kati mwe ebisajja ebikulu mbayonsa buyonsa mulaba esepiki nkalu yiyi naye maama gwe olina otufunira ekyokulya nze munsanze ndya egoli muntu mukulu maama gwotuzaala embeera simu emirimu okimanyi gyabula bannange baana bange tutambula eri baana bange naye maama jjukira jjo landiroodi amangi ennyumba eno maama jjo tetwalidde twasubidde kiberenge kati mukedde kuyenjera mundesse wano eno tubadde tugenze kuyiiya maama biganye buganye kwekudde kuyiiya biki ng'ate eggulu wabadde nga sente jo ze nakola mu kipakasi mwe kennyini mwazibbye ne muzitwala ne muziya kati mbawo eki gwabbye sente za maama mazima ddala mbawo eki ate kati 10 lwosibye nange obwedda ndi wano eno mmira malusu esipiki wazigyewa nga maama agamba sente ze banazikoze maama kati mbakolere ki ono alabika yeyabbye sente zo abadde n'10 mu kapapula mbana bange mukuze sente za maama naye maama ono mukulu wange yannyamba ki nza gamba obbe sente za maama kati maama omukazi muliisa ekinga n'ekyokulya wakati tukira naye maama enjala ennuma n'ekyokulya wakati buli omukazi namuliisa ki njala ennuma ne kati weki ekyakubisiza sente za maama sente zange wazigyewa mukazi go tupangisa maama kati landiroodi atubanja mwamulabye gye yaze wano ne mwekweka bwekwesi katimba entamu teriyo kaliyo entamu yino nkalu mwanange siina nnaku 2 maama tetulina ketulya muyiga okukola mukeera kwenjeera kyalo ne mukimalako ne mukwata ekirala maama wakoze ekipakasi faayo 10,000 sente ze nakola ejjo mu kipakasi mwazibbye katimba weeki nemu abantu abakulu enjala eba tebaluma ne kati ki ekyakubisiza sente nadde ngenze kuzaaza nze mukulu wo nga si nadde ngenze kuzaaza gwe olina okunkolerera ne naawe tonyamba wabbye 10 lwokka lwe nakulabye kuzaaza ng'ozaazani yaŋŋambye mbu nteekeyo tugenda funa nnyingi tujje wano nze nakulabye na 10 wabbye sente za maama nozi gwe mukulu woono oyo olina bbeera ekyokulabirako yaŋŋambye ne maama naye sinza amugamba okeera nti abbe n'oyenjeeza sente muto ne muva ku yaŋŋambye mutalo ne mukwata maama sinza amugamba atabbe sente nzijeyo 10,000 nze munoonya siina kunoonya kyakubawa nange obwedda ndi wano enjala ennuma mutuzaaze neeraliikiridde landiroodi esaa zonna agenda kujja wano eno kati tugenda kuddawa naye kati maama ennaku eno embi bweti tusooke tulowooze ku ki kye tugenda wawe tugenda okwebaka nga maama enjala ennuma kati va ku yuno atandise byokwebaka okubba bwe zinaggwe waka agenda kutandika balirwana bwe zinaggwawe waka nga agenda atandika okubba mbalirwana naye ate gwe obubbi bumale engoye mulabe bituli byereere ate bye tuyambadde abalambala ekyo tebabeerawo ne lwaki tomala bubbi lwaki tomala bubbi kati akakasente kowabbi maama yaliguzeemu kiro yawaŋŋambye nzijeyo 10,000 mu kabbo tugende tuzaaze tufune sente gwe oli mwana muto atasobola kwesalirawo sente zenkola muzibba bubbi ne muzitwala ne mukola musimanya biki simanya mpulira bupapula kati mbaliise tabali tuli mu kuzaaza maama kale mulya entamu yiyo nkalu ne kati olaba maama temusobola nakeera nti mugende ku luzi munkimire ku mazzi mwagala buli kimu nkibakoleremu abasajja abakulu tugenda kuddayo
tukeera kuyiiya embeera naawe ogiraba kati ndaku bbiri tetuli mukantu enjala yetuluma kituufu naye oba oyinayo ebitaano bireete tugende mu luddo kuba luli ono mukulu wange luli tabakunkubisa nakubisa ntya bwatuwa ebitaano ebyo ne tugenda ne tuba siriyasi tugenda komawano nemmere nga nyingi era ojja kubunziko obittidde yatuwa ebitaano kabalagala emu ya 10 ate wetusofuna ennyingi nze siri bulungi ogenda kumpaako ezange ogende mu tuddowo mulekerawo okukayanira wengi byo maama ebitaano mutambule mu nviiri kuba mugenda kunkaabya amaziga netagala tuwa buwe gyebiriwa ng'ate agamba wazibbyemu kati zabadde 5 wemba nagyeko 10 ennya zabazibye musituuke mugende munkimire ku mazzi naye mugenda mumazeeko emirembe mugenda mulya ku seppiki yiiyo kuba nange siina kyakubawa soko unyemuko tabanga yafumbye nga tetuliyo nga muwunyamu mukene tobanga maama wabudifumbye noje tulyako maama kati nze we navangawo nga gobeerawo bwovaawo kyakwesiga ate kotandise okubba sente zawaka nina kutambulirako kuba waŋŋambe gendo muli basajja bakulu mundeekaanya naye twekube mu mutima gwe naye kennyini otuuse okuwasa laba ono mukulu wo mwenna muli waneeno mundeekaanya mwenna mwayayuuka kati mbakolere ki kati landiroodi kitamu alina kye yabalekera guno omuzigo guneeno gwempangisa mulimu kye yabalekera maama namwe mukeerenga ku makya mugende mukole ku soko tuyise ku kyokulya maama tuli baana bo nze ndi muto enjala ennuma mwe muli bakulu enjala tebaluma abantu abakulu abantu abakulu enjala tebaluma nze mbadde ŋŋamba nti oba tukebereko bali babadde najjewo 10 wali hoterotera negana mwe lwaki mulemeddemu obubbi wetwajja wali maama sabbi njala igwe omukulu gwoyigiriza ono muto ate ampaayira si nze yamutumye maama nze yakutumye gwe waŋŋambye musaasire yaŋŋambye ne mukazi si gwe wagambye nti mukabbo ka maama yayo 10 ne mukazi munaku nange neeyiya bweyiya mbabeezeewo baana bange lwaki munsumbuwa nze temuntawaanya wateeka okuba nga waliwo enye ezasigaddeyo noloweza maama sente tazitumye bwogyetegereza owunya enkumi ennya gye ziri alabika bwe yatodde n'afumba ye n'alya nga tetuliyo gwe wunyako owulira n'okubuguma kakyabuguma ate oli mutuufu kebere esigiri olaba oba ekyayo n'essigiri ebuguma kati yagifumbyeko biti tugenda kaana na maama bagamba omuntu akufulumbira ey'omutwe omufumbira yabirenge yabigere byonna kasitabito siwe balugera naye olaba tugende bavubuka mama mwaliwa wanjise mama mwaliwa landiro tombuuza mbabanja wana emyezi kumbi gigenda mu 8 temunsasula ebbanga lye mumaze wano temunsasula mumwe mwaliwa ali ludda wa yalazeewa buli lwesi wano tabeerawo mumugambe nti landiroodi abadde wano mukambwe nnyo alikola okumasuka nga temumpadde sente zange mugenda funa obuzibu yatugambye oluba okomawo agenda kuleetera kasente njagala sente zange emyezi 9 mwata mukisasudde ebintu mugenda bikanyuga ebweru zonna agenda zireeta kuba gye yagenze landiroodi mumugambe gye yagenze mumugambe kujja ne sente oba sente ngenda bayitya kiyamaani ate ngenda basengula agenda kujja n'ensawo mumugambe ensawo sigifuddeko njagala sente agenda kusasulako n'emyezi emirala egi muwulire teyatugambye ng'agenda oba yagenze tunda kabanja ke yagabana agenda kanula basobola okubeera mugambe maamawo mugambe owulidde olaba yasazeewo agenda mugambe landiroodi abaddeko wano era agenze ate agenze mukambwe ate akomawo nekiyama tugenda mugamba landiroodi bwe mugamba ati mugenda kusasula ngenda kukola ekiddako landiroodi agenda kujja ne sente mugambe maama wammwe landiroodi bane
yandetedde n'okukwata ku simu y'ebbe nenoonya nembuzabuza okubaana balala naye nga tewali n'omwamba akikwata mwanyinaze yantuusiza no ffe ng'olaba twasulako ne wabweru kabalaza lwakiro lyatugoba mu nnyumba mwana gwe ate ng'oyise mubi naye yatugoba n'atukanyuga n'abaana bange ebweru nze kimesa kubeera landiroodi kubanza obwo bukambwe sibulina baana bange nabagambye ensente zange mwabbye zakwereere obwedda mbagamba kati nyumba tugenda kukisasuza tumulimbye nti wagenze kutunda eririwanga sente zange gambye ojja n'ensawo kati maama ndaba ebizibu bye ate obanze mundeetedde wakomerawo wano ngenda kudduka ogenda mugamba nkakasajja nyizo sigalawo ng'omulimbye mbu maama yanonye sente nze mbadde ntandise omugamba atusaasire maama ali mu kuyiiya kati tugenda kukola tubeera n'essuubi nti maama abane sente wagoyinawoza n'ekyokulya kibula gwoze ku musajja w'abandi kulimba sente mulowooza ngenda ze nakoze ati mugambye agenda kujja n'ensawo ya sente bwetya musasula emyezi zijja kati era agenda kudda ebitategeera gwe sente z'ogamba landiroodi ze ngenda oleeta wazimuteresewazimuteresezazeeko 10 kazoba kana muwanga obedde omukazi mwali munju aneekwese batabani be bannebye muno taliimu kumba ali munju nolaba aba tusigwe mukulu wange bagamba twali mu kyaki bagamba mbu abantu abakulu baba n'amaanyi bwegazi niye oŋŋamba obukulu gw'oli muto mwenna muli bisajja bikulu laba ono ebirevu laba oli nola maama ono yayina otuwa sente kati yayina njakutojuka lero nkulina mwangambye mutya agenze kuleeta sente nsasula sente zange nsasula jangu ntegeera lulimi lumu ize bampita kajoba ntegeera lulimi lumu lusente ntegeera lulimi luki ntegeera lulimi lusente mpa sente maama ngambye kola ki mpa sente lero togisulamu kiyemani esimu ze teziriiko kamunonye njogera oyogera wali ozimbye ku nyumba ebyana binziruseko byebyanzi bya sente zange naiba wange amazzi gayingirire wange lengera bino emikulu okabino byaba agamba abaana lengera gabo gawa zogalaba kati ekisenge kyonna kyonna gakyomulya simanyize kyengenda kukolera musajja naye kibadde kyetaaga naleeta nalyoni gawa amazzi tegakyayingirawa nelengera kyonna kyegakoze egumbira gajja nenonakiraba gago gasinigayingira kati kyetugenda okukola omusajja agenda kwogera naye sebo kanzije katono ngeno omusajja agenda kwogera naye ab'ensonga zonna agenda tereeza ekkubo tugenda okukola kandaba omukulu ono tugenda kudda akasimu enamba yongirina ogirina namba yange ojja kunkonako kale ndi bubi kiyamaani okuzimba ennyumba nazza musango kitundu kino okuzimba ennyumba ku katooke kamu nakola musango mukyala Jeni amaze emyezi 9 tansasula emyezi 10 mateeka lyebbanga libadde najja kiyamani
njagala tuve wano omukyala tasula mu nyumba yange. Cheya, nze nange mbawage omusajja soko genda. Tasula mu nyumba yange. Chairman uli. Jamu tugende. Chairman omulogena n'okumakuma abatunzi bw'asimanye soko mu nyumba yange. Jamu tugende. Chairman omukyala oyo tasula mu nyumba yange. Ennyumba zange. Nyo omukasa namidde mu nyumba, leero saagala asulemu. Leero saagala kuleki. Chairman. Owa muno waali. Naye ate wanyonyo omukyala agenda myezi mwenda tansasula. Myezi mingi. Abeeno. Omukyala twamu ekiseera ekigere. Mukyala gye. Nkimanyi mwoli. Chairman wuno omukyala. Tansasula. Myezi gigenda mukwera mwenda tansasula. Kale. Kakati omwami ono aze ku yafesi yange nanyinyonyola twakuwa ebbanga eggere. Nakajja wano emirundi n'emirundi Chairman ng'omukyala takola ki? Ng'omukyala tansasula. Nange nina abaana, nina omukyala, nina okulya, nina okunywa. Abaana bagende bapoote. Twakuwa ebbanga eggere mabega. Madamu Jane. Ampe ssente zange. Ensonga ziri oba ve mu nyumba. Va mu nyumba yange oba mpa ssente. Ekisa kyansibwamu omutima gwange gwanyabo. Sikyaliwulira nze. Njogedde naye enfunda zonna nkubidde amasimu. Mwana buli kaseera badde nkubidde amasimu naye abaana abo. Mukyala Jane. Bwe nagamba ensonga zange eziri ku mutima gulite wampuliriza nga tigenda nviira. Saagala kusaasira nze sinze nannyima yo. Agende. Mwami SSEKAJUGO Wangi Chairman. tosobola bongereyo yadde wadde n'eddakiika emu bweti wadde sekenda emu bweti wadde olunaku lumu bweti mpulira nga bandi wano. kakati abo abaana bakulu ani mukulu we mukulu nga ssemateeka bwangamba omukulu atwala ekyalo kino omwami ono mumulumiza nnyo omutwe ne maama waebbanga ddene otegeera owulira bulungi ayingire mu yingira munda mukyala gundi sagala kukwatako twabawa ebbanga eggere muli balonzi Chairman, tebakutiisa na bululu nina abaana 8 bajja kulonda ono omwana juzi yalina muwala wa Zabeti era namufunisa olubuto ensonga ezo Chairman twazireetewo twafunisa muwala wa Zabeti olubuto wazibikkirira kakati ono afulumye ebintu aliwe yageza okunona ebintu nange sina kyakumunnyonnyola munnyonnyola eki abaana bange emirimu gyagaana nange nkola bupakasi okufuna akanteezaawo Chairman nawe oli muntu nkiraba nange ndi muntu nina abaana nange abaana bange abakulu bagenda ne bapakasa ne bafuna sente mbeera gye tuli temusobola tugoba mu nnyumba mbeera njiraba muvubuka jangu fuluma nedda madamu Jane nedda temuleta galawo ennyumba yo bagende mukyala gundi tonkwatako nze ndi musajja mufumbo nekwasako mulimu kyayi yange yakapiira ebyo tebinkwatako baana bange mufukamire twegayirire batugoba mu nnyumba mugende lwolizimba ezizo olimanya nti okubanja si kwangu Chairman amaze kalamu yange mukyala gundi nagamba tonkwatako ndi musajja mufumbo ze kisa kyazibwamu kayitugenda kudda wa banaye mugende mukyala tomanyi mugende eri muno gye musula mufune gye musula nina ndaba defense wowe munaku alabye kayitugenda kudda wange ennyumba batufulumiza baana bange nabagambe
kati mulaba embeera weetuuse kati nnaku 2 tusula abweru tugenda mu lunaku lwa kusatu wano wenyini wetusula tetumanyi oba nannyini waanajja n'atugobawo tetumanyi waani embeera munaaye ekalubye embeera egaana muveemu egyo emize mulekerawo emize gy'obubbi obuyaaye maama era sijja egitulumiza olwaba otuusa n'okuga muveemu obubbi mbeegayiridde baana bange gw'omukulu beera ekyokulabirako eri mutoowo maama singa buzulu naye ono yabadde abba ssente so nno ate gwe kojjawo yali akunsabye ogenda okole ne tubonaabona nga tusiiba engera tugisula kati mwakola mutyo mwannyinaze mbanjawo nga nkubira kasimu nali sigasubiranga nenamba yeyavamudda mu simu yange nga mutuuza nemuza ataani ono nga manze mwannyuko owebweru yagenda ebweru nawulira essanyu sigala kulira kristo nawulira essanyu mukuze tetusobola mukubira ku simu naye ate naye ate mutavaamu egyo mize mibi simanyi luzungu ngenda kwogerayo lulimi ojja kubyonna ojja kuyiya gwe waleetanga amagezi tulye fiizi kirika mama bamukubidde ye eno esimu bazikwata batya mu abasomako kano wano wewongeza eddoboozi maama halo ani ono mwannyinaze banaye webale kunkubirako banaye ng'ombuzeeko eno embeera nga si nnungi mwannyinaze mwannyinaze banaye ennaku erumye nze n'abaana landiroodi yatugoba dda mu nnyumba embeera yagaana mwannyinaze anti munnaye ndi mu kyalo tuli eno tusula nawabweru munnaye era mbadde ndi wano nga naakoogera naye waali akole abaana bali wano bakuze tebalina mirimu mwannyinaze landiroodi yatugobye mu nnyumba tusula ku nguudo tusula abweru ye mwannyinaze mwannyinaze ogenda kola ki ogenda weereza ssente ogenda kola mwana wange kojjawo halo maama neyanziza mwannyinaze mukama akuddizeewo taata neyanziza embeera ebadde egaanye halo abuuseeko maama kwali ebyaffe biteredde maama mwannyinaze agenda kutwala ebweru mukama maama weebale mpulidde atugamba bagenda natuweereza akasente agenda kuweereza sente njagala mwana kulya okole tugenda kufuna etusula kubambadde enjoyo okulya enkoko ne baana bange muveemu obuyaaye ogenda ngenda nebyenyinda kwogerayo lulimi boogera oluganda ab'e bulaaya
gwe kyoyina omumanya kasita obeera omuntu omulungi n'okola oli kojja yakutwala muveemu emize gy'obudde ogenda kuba otudde ogenda ng'okola waka ewakikojja tewali bazungu obuzungu ate kojja muzungu nawe ojja yiga mwana wange genda okola otuwe ku ssente tuve mu bwavu temusanyuse nsanyuse ngenda ayogedde nakukyaka sente byengendo tutumye enkoko maama eri buzungu simanyi oba oluganda naffe tubeereko obulungi banaye mukama katonda weebale bw'oba ogenze ebyange omanyi byenjagala leeta kukola bwegwereza sente vaamu obuyaye vaamu obuyaye olaba wabbanga ne sente z'amaani baana bange byenva bagamba walokose byawedde gwe weetegeke kati ogenda kyonna kyekiri oba ngenda wakodya kwogerayo luddi kyoba luki ngenda nebeera mwana mulungi mwana kati akasente maama kati tuteekayo n'essimu ne tukajjako ne agambye bakatuwa bwagenda aweerezako kano oba agenda ziteeka banaziteeka wakungulu ate olaba baaba si bonna bagenda nti baba bamanyi olulimi ate ekirungi ogenda kukola wakojja ate wakojja abeerawo yekka ate kati yabairayo n'abazungu abayo n'abaganda ojja kwogeranga ne kojja ye ng'ayogera nabo togenda kwekooyanga kati oba oyenda kyoyagala ogamba omuzungu ogenda ogamba kojja nti kojja njagala omugamba anaagamba bali mpoza okulya emmere kyekimuluzungu itebo enjala bwenannuma nga kojja osonga ku kyoyagala mmere nga itebo natolaba aba ngenze mu kogenze nyini muganda wa kogenze waliwo zino essimu zebakwata smartphone oba zeezo ndaba bakola bati ezo ziseereza ezo bangamba mbu eri ozisangana ku street olundalunda bulonzilonzi kati njagala ojingulire nga wakagenda soke ngiteekenge wano amalala goyina ngende mu kasitenseni simu etuusa okulalula soke ngambe baba wange akola bweru oli amasape naye amasape kimuka ndabba kubisa bigambo ebyo masape nga tebakimanyi bambuuze ki bagamba ekyo kyeri gwani noga nze nabbambula nabbambula mayesera ze bagenda okuwa nabbambula kyekyoku uganda kwa uganda baba bajja kitegeera naye kimanyi twalwawo kujja twandibadde twamunoonya ate nsabira bitereere mu bbanga tono naawe nja kubanga asaagala bayi naye gwe olaba bw'ogenda byonna bijja kuba biteredde ensonga enkulu sente kuzifuna anti naawe nga nkunona mu bbanga tono mba nzirako okunonaku ekiwama ate gwe olaba ojja kuba otegeddeyo nze nyinamu nno n'obugambo nyinamu obugambo bwemmanyiiyo bojja okusobola gwe kusingako baaba wange nakomako mu pittu naye gwe ebyaffe byateredde dda gwe weesirikire bukyanga era tubonyebonye gasooka ngende walambira odi eyo yatugoba soke nzijeyo sereza soke nkukubire mbansi okuba osobola ogattako akabonero kali ak'okugatta oba balina 7 oba balina kojjaja kunnyonnyola koodi balina koodi ze bateeka koodi kiki wabula ekyo nanawulira kojja yakyongera njakimubu kati ekyo nga ntuuseeyo soke tugende wali ku kyalo baali batuvuma tuli baavu famire ogenda kulinnya nyonyi ebyaffe byateredde dda gwe weesirike ebyaffe byateredde yanguwa enyonyi eyinza otule ojjajja kwekyanga yakugambye mbu ali gundi bwali bisi baŋŋambe enyonyi ziba zaabudde si byebyo temusimbula sinnajja mbu obudde bwe butuuka nti ya ssaawa 7 ziba 7 tulaba kakati awo tukudde maama bulijjo tonaaba waayo eri bagamba enkyakya zikuute zigwe bayinza okukomya ku helikopita nga balaba enkyakya waeri tuli tushe ojjaffe yatutwala nga bakomya ku helikopita ayinza okuba ye gundi ate kojja ye saabakulu ye katikiro we nga tetumanyi katikiro webuzungu okyatuzanyisa otumanyi batugenda ngamba bannaye omutabani omukulu okyali naye kozeeni naye okyali mu kyalo oba nga tuli mu kyalo tusula bweru nankubira akasimu ngamba mutabani omukulu gwetaaga ajja atandika okukolera ebyo nogamba ogera kikolota nagwawo n'ekigo ogenda baamu emize gy'obubbi
Ogenza kukola ssente. Genda wakujja. Bebera musanyu. Ogenda wakojja oyagala obeere n'empisa eby'emize giveemu egy'obubbi. Tugule Njagala otuuke eyo okole ne muto wo omuweereze kasente. Naye abeeko kyakula. Naye ebyo tebiina kyebigenda. Njagala okole naawe okuze. Mama naye olaba waliwo abaana abaziina baba wange bwage Olina kwekolerera bibyo oli akugenda kuyambako buyambi. baba wange babagenzi takangulira yasooka akangulira akatema ku kaseerezi ayina embeera y'okwenyi si bya kutandikira awo mangu nga Naye kola n'amaanyi mwana wange. go amaanyi maama Saagala obeere omwana munafu. sigenda kukola budde eyo ono baba wange mwesiga amaanyi ali bwati Naye bw'otyo. ne bwe kinaaba kyetaaga nze ngenda sigala nkuuma maama o baba wange situuka bulungi naye ogenda kakasente kansi naye mpoyo kansige munagenda bwenabeera ddako bwe ogenda kumbeera kumpi Mwana ja wange. kunzijukiranga Ogenda naye njagala obeere n'empisa. Wuliriza kujjawo kyagamba. Kwagaliza mikisa myereere. eno esimu eno bwete Leka mukulu wagende bwayi. nja kudda naye eya tokotoko baba eya tokotoko kajambo abaana ne bakoggoka bonna bonna era omwana wasitudde omubiri agenda nakuwasa omukyala oli mu bintu agenda kuwasa nange ng'oli mu bintu aye n'omukulu ava ebwera akomewo naye awase nze nga nnina kyo olina okubeerawo kristine olina okubeerawo ebbanga ly'obulidde olina okubeerawo bannange ndowooza ngenda nakwalina mbere nga kutaka mwenda gibuusi muyiyo mukama nga muntu ate baleeza abaana bo bansanyusa mukama mulungi oba nawe gyotandika okukola neno eno bizinesi yonna yonna mwanyinaza bino byonna byonna yabintuusizzaako mwana gwe kuwulire taba kumpa kasente wano sandikuuseewo omutabani kanje bwamu wadde yanirira olina n'abakozi mbulayo kufuna bazo nayira era munaero ekitiibwa kya mukama ogera bafuna mukama ono alyazamu aye singa alina abaana bawala singa bafuna dde n'abazi nze yali munakyalo ennaku enumi nze nga nakabiri sikasikamani bekafaanana nsiba bitambaala omukazi nsiba mu bigezo ebyayonkayoka ate banamu zisigala nyo bebafuna ye mukwano webali kujja katonda kubanga mbadde siwulira okusansa era ne mukwano gwo nomwerabe n'emiboozi banaye nali ennaku yakumera ennaku weekulumu ekwerabiza ababo nina engeri gye nasakale bwe nakijja kijjaawo nga nakamaanyi akateeku namugonyako naye nga nina nange nsanyusa kulaba muwana nti oba nsala okuddamu okukula nga nakuvaako n'ebirowoozo gamba oba butuusaawo neokulaba nze namuwadde essanyu paakinga akantu ka mukwano gwange ono akatwala ate mwalidde nako neyanziza n'okuyanja naye bannange kale mpulira essanyu esingira anayenze nkwewunyiza n'okwewunyiza mwana gwe mbadde mmanyi sibitegera na kakati naye gwe mwana gwe obeera waayo watuuki munnaye ngenda kuwa ennamba nja kukubira tubadde tukyabeera mmanga eyo naye tugenda
nasenguka mutabani yangulidde ennyumba. Banna neba nekwe bana bakulabiza ebirungi. Mutabani yatugulidde ennyumba gye tugenda okusengukira. Banna nze simanyi galo batinda kuweera omukisa mu baana. Bona ati ne Musooka nali mbeevuma ng'abaana bo bansungwa. Wali oyo omuto bannange. baali bakavubuka mwana baakavubuka babwa. Bannaye omuto oyo yansumbuwa nnyo. Buli kiseera ajja kaaba mmere kyokka nga tetulina. Naye munaye tugenda senguka. Njagala ojje mu kifo ekipya gye tugenda osenguka. Engeri nolabayo naawe nera okuddamu okunoonyezanga ku lugoye yanzira bulungi waka wazimba bana abaana bakoze Kituufu kansomera akanaama. 2 3 mwenda. 9 Kasepinyire nawo kati. Ndowooza ogenda kunkubirako nange enfumeeyi. Jeni kabannange. Kodi ebyo. Bannaye mukama mulungi. Ndowooza tujja bano tulabagana. Munaye tujja batuddamu. Weebale kunoonyaako. Mwana gwe si kunoonya n'ekisa kya mukama. Laba engeri gye nkulaba. Nsanyuze bannaaye. Bale mazima ddala abantu Badde nzija okulabako naye ensanyusa. Mulungi kale badde ngende eyo kati ndowooza neeyongereyo. Weeyongereyo mukwano. Tujja kuddamu. Kale bana. Tujja batuukira. Kale mukwano Katonda Naawe munaye mutabani obeere bulungi. teweerabira kubeerawo ku mukolo gw'omwana. Kale mukwano.